Kino kirime eki bakiyita dragon fruit. Akatandika okukirima mu Uganda, nze omu ku basandise okukirima mu Uganda muno. Kirina omugaso mingi. Sooka okiryanga fruit, oyinza n'okukamulamu juice, naye nga kifunulira abalwadde ba sukaali, ennyingo, era nga bwe tugenda okwongera okwemanya nga tutudde wali waggulu. Naye nga kitwala mwaka gumu kitundu okutandika okuteekako, nga bwe tuzije tulaba ebize n'ebimuli wali waggulu byolaba, kibe nga kiyamba eggwanga lyaffe. Nze omu ku baasooka okukirima mu Uganda oluvannyuma lw'okulwaza omwana wange last born yafuna olubuto nga lumuluma. Tugenda mu malwaliro ag'enjawulo, luba luwona bwe luti ne luddamu. But this was the last resort bandagirira omusawo akozesa habo. Tugenda nemutwalira ebbaluwa zonna zonna ez'omwana wange, n'agamba nti within 3 days ajja kubaawo nnyo. Naye nagamba genda ogule kibala bakita dragon fruit. Gwali omulundi omusoose okukiwulira, nengenda nakasero ninasanga nga ekimu kiza omutwalo 2.5 mitwalo 2 ku site. Nengenda ntandika okunoonya ogundi ku website, nengenda Kenya nenkisoma nendeeta ensobi netandika okukisiba. Kyattunzi kubanga era nga bulaba zonna zonna ensobi nga tuzitunda, era kitandika okugula eggwanga lyonna ebyemu. Kale njagala mutanira kubanga akatale akasooka kawaka, n'olwekyo dragon fruit kyajja otuyamba tekyangu nnyo. It is drought resistant, so kyettanire tube nga tulaba nti ebintu byonna bigenda mulimu webale kulima zino zabbanga ziwa ezo zitaddemu, ezo zibadde nnungi, omusana gwazisanga mweziri. Omwanyi zino zibadde zirabika bulungi, naye omusana guzifudde bwezisizaawo ojjako nti simanyi oba zitaddemu, era kimpa okusoomooza nga nina okuba ekyokulabirako. Webale kukola mulimu kakati mukama wange obudde njagala mpite mukama waffe mukadde waffe ow'eggombolola litubaayina lw'omukulu w'essimu. Era abaabi baaki bakabaka mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwongere n'amaanyi okusoma ate mubeere baana balungi, mubeeremu eddiini. Tuwulidde nti essomero liri ku musingi gwa kkanisa. Omwana atalina ddiini taba na mpisa ate taswala. Mubeere baana balungi ab'eddiini, abamanyi eddiini, ate mujja kubeera bakulembeze abalungi ab'enkya.
Eddawa. Aha. Kale, ani atero kitandika bulijjo? Ani atero kitandika? Mukama mulungi. Era kiseera kyonna. Mukubire engalo ez'amannya akalulu. Omwezi ogwa Novemba tugenda ate okutwala sente zetwekuŋŋaanyizaamu Emmengo 17 Novemba. Bazadde mbagaa nti nga 17 batugambye tugenda kukuŋŋaanyayo oluwalo tulutwale Emmengo n'aba sente ezinaatuddira okufuna basale n'okujjanjaba. Mutegedde? Kale bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukama abawe omukisa. So tweyanzike ate atulaze nti wetuzze banange wafamule mwawula ebintu bino ebikyalo ne famire okulaba nga buli woyita boogera ku kapande kubanga bamutulugunya naye n'ayimirira n'agamba nti amazima gateekwa kubeera nga baki abika ekitundu kino nga bwekiri oba kiriko omutongole yani atwala wano waba nayogedde naye ngaotulaze omutongole atwala wano ate oba oli awo n'obuzayo eri famire nayo netwandikako mu ngeri ez'enjawulo so abamulukaguno bakkiriza abaalisa kamujumba okulembedde bulungi era mukulambulako kuno okulambula olukago gwekasenge era ekitabulizi kyaffe ekyo twali tukoleramu emirimu bane ne bagamba tukijjewo tufune abantu wetukiteeka nenzikiriza mu kanso naye nagenda okulaba nga kireese obulwa nali nguze eka fuuti 100 ku 100 nenga nti semukamujumba tabani wa Nassamba muzukulu wa Katono kewaza tabani wa Kiggundu sijja kulwana na Buganda neŋŋamba ekitawuluzi kya Ssaabasajja sikyakirinako obuvunaanyizibwa neŋŋamba omukyala omwami yali atuwadde ssente tijamwende nkulaga epoloti zetwali tuguze mu kifo kino saagala oddemu kukaayana na Buganda tumutwala tumulaga poloti amawulire ge nafunye nti yagitunda era n'alaga nti Obuganda takyalina kyakubanja so basabo ne banyabo ebigambo si bingi nnyo naye njagala kukwebaza nti oleese omukwano ate bwe nkulabye nga gwe mukwano gwange nensanyuka Mukama akoze ebikulu era kwagala okukwataliza entebe ennungi fe bazzukulu ba Nassamba Kafeero tuva mu musajja gwe bayita Simeon Kewaza. Simeon Kewaza lyange nze Charles Nkugwa nze myuka Mutubeena eggombolo eno ey'akawuga. Olwaleero luno twalina puroguramu yaffe gye tukoze ey'okulambula omuluka guno ogw'ekasenge. Mukama mulungi tusobodde okulambula omuluka guno olunaku lwonna tusobodde okutuuka mu bifo ebiwera ddala nga 11. Tulambudde amasomero, tulambula abataka era kino nsiima nnyo okukiraba nti ow'omuluka guno gwennyini ogw'ekasenge afubye okwanaganya abantu ba Kabaka okubalaba nga batuusa mu mpeereza ey'omulembe. Afubye okubagatta, afubye okulaba nti nabo tebajjumbira emirimu gy'Obwakabaka. Tusaba bannaffe bonna abali tatuuseeko nti eno enteekateeka tugikola buli mwaka. Omwaka tetuzze gye muli naye tujja kukomawo mu myaka omulala ey'okulongoosa ekitawuluzo ekyo. Ekitawuluzo ekyo tulina enteekateeka ey'okufuna bamusigansimbi process ekyatambula nti eri Mmengo. Twagala tukole partnership naye azimbewo amaduuka ag'omulembe ate naffe tukakozese ate naye afuneko ekitundu kyakolerako. Tusuubira nti tunafuna musigansimbi oyo ekitawuluzo ekyo kijja kuba kya mulembe ate kiweereze Obwakabaka. Erinnya Bukenya James Ssaabasajja asiima mukuumireko omuluka guno Mituba 3 Kasenge. Olunaku lwaleero tuli basanyufu nnyo nnyo kubanga tukyazizza omwami w'eggombolola. Twebaza Katonda nti tutambudde omuluka guno ne tukulambula gwonna mubadde abaana
ab'amasomero mubadde abalo yonna gye tutuuse abantu nga basanyufu nnyo. Basanyukidde nnyo Mitubeena olw'okujja mu kitundu kino, era wadde obudde butuzibyeko naye abantu bakyali basanyufu.